okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bayibuli wawo weegambira nti we nali ng'omuto nalowooza ng'omuto, naye abaagalwa nange waliwo ekiseera we nakoleranga emirimu egy'amaanyi ennyo. Nalowoozanga nti emirimu gy'amaanyi gye gikooya, era nafubanga nnyo ngikole n'omutima gwange gwonna, nga ku mutima nsaba Mukama nti Mukama olunaku lumu nzigyako ku mirimu gino egy'amaanyi egikooya ennyo, ompeeko nange ku mirimu egy'okukola nga ntudde, nga ndowooza omuntu wakolera ng'atudde, ng'anyiga kompyuta, ng'awandiika, ng'asomesa, takoowa. Era akasente nakatejjangamu naye ndaba nga mbaako emirimu gye nsoma nsobole okukola nga sikola mirimu gy'amaanyi kukozesa mikono. Naye ate bwe natandika okukola ku mirimu egitali gya kukozesa mikono ate nalaba nga gikooya nnyo. Otuula ku kompyuta n'ovaawo ng'amaaso gakusiiwa, n'obeera mu kuwandiika n'owulira nga n'engalo ziweddeko enjola. Naye wakati mu ebyo byonna Mukama yakuwa ekirabo eky'okuwummulamu ekiro ne weebaka n'okeera nga towulira bukoowu bwonna, ng'emibiri Mukama aguzizza buggya. So olunaku olwaleero ku puroguraamu eno ensulo ey'enkya njagala okutandika neebaza Mukama eyatuwadde otulo ne tuwummula ne twebaka. Waliwo abataatufunye, ate njagala okwebaza Mukama olw'okutuzuukusa tuddemu okutetenkanya n'okukola emirimu gyaffe. Njagala okusembyayo okusaasira abantu bonna bambi abataasobodde kufuna tulo kwebaka. Abamu baasuze balwadde, abamu baasuze balina okweraliikirira okw'enjawulo, oba oliawo abamu babadde bafiiriddwa abantu baabwe. Njagala okubagamba nti Mukama afaayo era mugume, ebyo byonna ajja kubiggyawo. Tuuse ne puroguraamu yaffe ensulo ey'enkya. Nange amannya gange nze Buyinza Jonathan, Mukama gw'alonze okutwala ekitundu kino mu maaso. Omutwe gw'ekyokiga kyaffe ekyaleero gugamba nti okuyaayaanira eggulu. Naye nga tetunnaba kugenda mu kyakuyiga tujja kwewombeeka tuyite amaanyi g'eggulu okutuyigiriza. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, Katonda eyakola eggulu n'ensi, oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe kubanga osaanidde. Mukama, abaana bo abalina ensobi ez'enjawulo tuzze mu maaso go okuyiga ekigambo kyo. Tukusaba otusonyiwe, otulongoose, okwate eryanda lyo oyise ku mimwa gyaffe ne ku mikono gyaffe otulongoose. Omwoyo wo akwate ku mimwa gyaffe ne ku matu gaffe, tusobole okwogera ebigambo byo mu butuufu bwabyo, ate tusobole n'okubiyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okuyaayaanira eggulu, olulimi lwaffe olw'okujjukira luva mu Zabbuli luva mu Zabbuli eya 27 onyiri olwokuna okutuuka ku lwokutaano, nga Bayibuli egamba nti ekigambo kimu kisabye Mukama. Dawudi yagamba nti ekigambo kimu kisabye Mukama, kye nnaanoonyanga okutuulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, okutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okubuuzanga mu yeekaalu ye, kubanga ku lunaku olw'okunakuwala alinkuuma mu kyama mu nnyumba ye. Awakwekerwa mu weema ye alinkisiza, awakwekera mu weema ye w'alinkisiza, alinnyimusa ku lwazi. Tuddemu omulundi gumu. Ekigambo kimu nkisabye Mukama, kye nnaanoonyanga okutuulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, okutunuuliranga obulungi bwa Mukama
n'okubuuzanga mu yeekaalu ye, kubanga ku lunaku olw'okunakuwala ali nkuuma mu kyama mu nnyumba ye, awakwekerwa mu weema ye w'alinkisiza. Alinnyimusa ku lwazi. Zabbuli 27 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lwokutaano. Nga okuyaayaana okw'eggulu kulungi okwo okusangibwa mu zabbuli zino. Dawudi atubuulira ku biruubirirwa bye eby'olubeerera bye yayaayaaniranga, okutuulanga n'okutunuuliranga n'okubuuza mu yeekaalu ya Mukama. Ebiruubirirwa bya Dawudi eby'olubeerera byali kutuulanga mu yeekaalu, okutunuulira Mukama n'okubuuza ku Mukama. Simanyi gwe ebiruubirirwa byo biri ki, naye omwagalwa, nze ndaba nga ebiruubirirwa bya Dawudi byali birungi era nga tugwana okubikoppa. Ekyewuunyisa, ebigambo bino Dawudi tabiwandiika ng'ateredde entende atudde ku Namulondo. Tabiwandiika oluvannyuma lwa kabaga oba oluvannyuma lw'embaga y'omu ku bawala be oba ku mbaga ye. Ebigambo bino Dawudi tabiwandiika mu biseera bya ssanyu, wabula Dawudi ng'ali eyo mu ntalo ng'ayigganyizibwa eruuyi n'eruuyi nga bamugamba essaawa yonna akutuukako omulabe wo. Mu ssaawa eno Dawudi bw'awandiikira ebigambo bino. Dawudi yamanya nti wakati mu kulwana Katonda yali wakumuwa obuwanguzi ku nkomerero. Era Dawudi yategeera nti wakati mu kulwana ku nkomerero ajja kubeeranga n'essanyu ng'ali mu maaso ga Mukama. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Wakati mu bizibu ebyo mwagalwa, nsaba otegeere nti wakati mu bizibu ebyo olunaku lumu lujja kutuuka Mukama akuwanguza ebizibu ebyo era akuyimuse akutuuze ku lwazi obeere mu ssanyu. Wotubeera mu nnyanja n'oyimirira ku lwazi eno nga ku lubalama ng'ennyanja yonna atera ogimalako, ejjengo oba mukakafu nti terisobola kukuba lwazi ne lumenyeka. Obeera mugumu nti tewali mbeera egenda kusaanyaawo. So Dawudi wadde yali mu buzibu obw'enjawulo, asula mu nsiko, abeera mu kudduka, talina byakulya bulungi tebimala, yategeera nti Mukama ajja kumuwanguza. Omwagalwa, nange nkusaba amaaso go ogasusse ku kizibu ekyo. Amaaso go ogasusse ku kizibu ekyo. Abaagalwa, abaana b'abantu, oluusi tulabira kumpi ne tutalaba na kulaba nti oluvannyuma lw'emisomo gino wajja kubaawo essanyu. Ne tulaba ebizibu byokka ebiri mu mbeera eyo. Ekyo kyekyokuyiga kye tusaanye okuyiga. Wadde ng'ebintu biyinza obutatambula nga bwe twagala era nga wadde tuyinza okuba nga tulwanagana n'omulabe omukambwe, Katonda waffe yasinga obukulu. Amiina. Abaagalwa, Katonda waffe asinga omulabe waffe obukulu. Ali ku lwaffe w'amaanyi okusinga omulabe waffe. Era mu maaso ge we wali essanyu ery'emirembe n'emirembe. Mu maaso ga Mukama we wali essanyu ery'emirembe n'emirembe. Kya nnaku nnyo nti abantu abamu we bafuna okunyigirizibwa, abantu abamu we bafuna okusoomoozebwa, ate badduka mu maaso ga Mukama. Kakati wodduka mu maaso ga Mukama oba odduse ludda, ogenze ludda wa? Mu maaso ga Mukama we wali essanyu. Maaso ga Mukama we wali emirembe. Abaagalwa, abantu abamu batuuka n'ebyokusinza mu kkanisa ne babivaako, ne mu kusinza okwo mwe muli emirembe. Amaaso go gasusse omuntu oyo akuleetedde obuzibu oba gasusse embeera eyo. Katonda tagoba bantu ba mbuto mu kkanisa. Oba olubuto luzze naye ng'embeera nzibu ebadde tetegeerekeka, ekyo kiwedde, Katonda akimanyi, komawo mu kkanisa tusinze. So maaso ga Mukama Katonda waffe we wali essanyu, we wali emirembe, we wali okuwummula. Omuwandiisi ono ayongerako n'agamba nti Katonda alitukukusa mu mitawaana gyaffe
n'atutuuza waggulu ku lwazi. Katonda yeeyamye era ayagala okutukukusa mu mitawaana gyaffe atutuuze ku lwazi. Omwagalwa todduka mu maaso ga Mukama kubanga era Mukama yagenda otukukusa. Tetulina kyakukola, mitawaana gyonna tudde mu maaso ga Mukama. Tusaanye okumwesiga akole ky'asobola okukola, tubeere mu ngeri eraga tusaanye okwesiga Mukama yakole ky'ayagala okukola. Ennaku zonna abaagalwa tubeerenga mu mbeera eyeesiga Mukama era eteeka obwesige bwaffe bwonna mu Mukama Katonda waffe. Amiina. Oba bizibu bifaanana bitya oba bifaanana bitya, tutegeere nti Mukama Katonda waffe ono alitukukusa n'atutuuza ku lwazi n'atuyimiriza ku lwazi abaagalwa. Mu kiseera eky'ebizibu oyinza obutalaba nti ebizibu bino biyinza okuggwaawo, naye mu kiseera ekisoomooza bwe kityo Kabaka Dawudi yakiraba nti Mukama yekka yajja okumpanguza era n'asanyukira mu Mukama. Bwe tweyongera waliwo essaala eno gye batuwadde olwaleero. Mukama wakati mu nsi ennoonya okumpalula okuva w'oli n'okundeetera okubuusabuusa ebisuubizo byo, nsaba nkunoonye n'omutima gwange gwonna, mbeere mu bulamu obusanyusa mu maaso go. Mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama wakati mu nsi ennoonya okumpalula okuva w'oli n'okundeetera okubuusabuusa ebisuubizo byo, nsaba nkunoonye n'omutima gwange gwonna era mbeere mu bulamu obusanyusa mu maaso go. Ensi enoonya okututaagulataagula buli ludda, okutusika, okutusindika tuve mu maaso ga Mukama. Ne wakati mu bizibu ebiyitiridde, wakati mu bisoomooza ebizitowa, tunoonye Mukama n'omutima gwaffe gwonna. Mukama ajja kuwanguza, Mukama ajja kumpanguza kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kye kibadde ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Mukama abawe omukisa, katuggalewo n'essaala. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'ekyokuyiga ekyo kiwandiike mu magezi gaffe kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kusiibula omwagalwa nga nkujjukiza ku lukuŋŋaana lwaffe, ku gospel rally yaffe, olukuŋŋaana lwaffe olw'enjiri olugenda mu maaso ku 3ABN television, oba osobola okulusanga ku Avento Media app. Olukuŋŋaana luno lwatandikira ddala emabega okuva lwatandise ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'olubereberye era lugenda paka ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwokubiri. Njagala n'okujjukiza ku TV yaffe eno eya 3ABN wamu ne Avento Media Production. Si TV nkozi ya ssente, tekuba bulango, tekola ki, wabula abantu Mukama bakkiriza okuwagira omulimu guno be bagutambuza. Tusobola okukozesa Airtel, essimu yaffe omukutu ogwa Airtel oba ogwa MTN. Oba oli ku Airtel, genda ku Airtel Money yo onyiga kamunyenye 185 kamunyenye 9 kadaala n'oteekamu akasente koyagala oteekamu, ne kagenda ne kakola omulimu gwa Avento Productions ne 3ABN. Oba osobola okukozesa merchant code 3977850 3977850. Abakozesa enkola eyo abaagalwa tuwagire TV yaffe, tuwagire omulimu gwa Mukama. Ku MTN era osobola okukozesa mobile money nga we mugimanyi 1 kamunyenye 165 kamunyenye 3 hash n'oteekayo akasente ne kagenda ne kakola omulimu. Oba oli ku Momo osobola okukozesa still merchant code yaffe eri 838983. Mukama akuwa omukisa ekyennungi eyaleero ng'omunoonya n'omutima gwo gwonna. Amiina. Badde omuweerezaawo Buyinza Jonathan. Okwogera ne Katonda buli ku makya
yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.